Bobi Wine yeeyongedde okulaga munnangate etabbu. Kaakati nno omukulu wali munnangate Mex okuva wali munnangate mu House Foreign Affairs Committee oba okitegeera. Kaakati nno ono avuddeyoko n'apositinga obubaka munnangate obw'enjawulo kw'ossa ate n'okusuusuuta munnangate omukulu Bobi Wine. So bikyagenda mu maaso munnangate nga bitradinga. Jjukira nti nno omukulu Bobi Wine ali wali munnangate mu United States ku mirimu munnangate emitongole. Kya kitiibwa kya muwendo okuddamu okukwatagana ne Uganda ku nsonga z'eddembe ly'obuntu oba ezisengwa za democracy. Ekituufu eddembe lino lyali lyavaawo ge mazima okusinziira ku ngeri gye bawandiiseemu awo, naye kya muwendo nti tugenda kuliidingibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'obuntu mu ggwanga Uganda. Omuntu aliri ekyenjawulo omulabirawo from day one. Robert Kyagulanyi Ssentamu olwayingira paalamenti ng'asaagirira ng'akyalimu ne ziri embeera z'obuyaayi. Eŋŋumi yatandikirawo nnyooka mu paalamenti kati ffe ne tugamba yooyoyooyo, naye olaba gy'atuusizza eggwanga. Boy ono n'oba obadde weekulula weekuluzinga obwongo bunafu, abaziba amatufu ogenda mwagala lwampaka kuba ekituufu alwanirira kwe. So bikyagenda mu maaso munnangate okwogeza abamu munnangate obwama. Era nga boogezako okulaba kaakati nno waliwo munnangate ababadde beebuuza nti nno twakuma kulaba just kifaananyi wali nga Bobi Wine yeekubisizzako wabweru wali munnangate ku Capitol Hill wali mu Washington DC. Kaakati tulage munnangate n'ekyali mu meeting. So kaakati nno ebifaananyi ndowooza munnangate ogezaako okubiraba. So byebyo kansuke nkuzannyiramuko mu katambi kano. Ate ng'ebifaananyi bino nkugambye wali akakiiko kano ke kabitaddeyo munnangate ku mitimbagano. Akakiiko kano House Foreign Affairs Committee be bataddeyo munnangate obubaka obwo. So bikyagenda mu maaso munnangate okutradinga. So nga nkwongeddeyoko omuyimbi Pallaso. Kakati nno Pallaso olunaku olwaleero ava kolera munnangate omu ku baana ba muganda waabwe omugenzi AK47. Kaakati nno abaana bano bambi yabaleka nga bato, ate abaana bano bali basatu kuliko omuwala omu. Kaakati omuwala ono omu Pallaso abadde amuleetedde munnangate surprise ka gift wali n'amusurprise nga boogezako okulaba akatambi ako. You wanna feel my temperature? How hot I am? I want to get sick. You want? Just bring your hand and slide, like put it under my armpits. No, under my armpits. This one. Come here. Come. What am you dad? What do you mean? Wait, you want to There's something. Nakato, you have your bro. Nakato, thank you. Oh my God, thank you so much. I had a feeling he was bringing gifts. Nakato, big lad, thanks. No, I don't owe you none. Wow, Nakato, big very glad. I appreciate it. No, she'll appreciate you. I told you, Kane. Bambi, they didn't. No, You know who brought it? Her name is Nakato as well, so she had to come with it from London. Thank you. it's okay. Oh my God. What are you so happy? Do you want to open it to Yes. see if it's real? It's real. What if It it's a might be an prank? empty box. Actually, don't. Seriously. There's something else in the box. It's not an iPad. It's actually an iPad.
bambi nga agezaako okubalaga munnange ati omukwano gwa taata nga bw'ogezaako okulaba mu katambi ako kabadde kakutte munnange ati akati. Ye muyimbi munnange ate Pallaso. So bwe ntyo munnange ate naye bwe mucekinzeko, wabula ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde ku Jaminat Yogi. Ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.